Level 2 and Travel Agency ekutegekedde olugendo oluggalawo omwaka. Ebya Easter mwabiraba twagirira mu nyumba ne Christmas eyinza okubeera bwekyo. Tosigalira olugendo lwa kiro kimu n'ennaku 2 ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa December paka ennaku z'omwezi 2 tugendako ku Itanda Falls ku Source of the Nile ne mu lubiri lw'e Busoga. Kwide tujje tulambule ku Busoga tubone ku Kyabazinga waife omutwe gwaife n'ebifo ebirala bingi ebisangibwa Jinja. Sekinoomu wakusasula emitwalo 2 gyokka nga woyise n'ekijujulu ojja kusasula emitwalo 3 nga kwe kuli entambula okulya okusula wamu n'okusasula ebifo bye tunaalambula okwo kwe kuli ebifaananyi 10 okumanya ebisingawo kuba ku 0706 49 28 27 kozesa WhatsApp namba eno eri 0788 75 14 54. Bookinga mangu togamba nti sagamba mu budde mujjanga ne masiki bitegekeddwa High Level 2 and Travel Agency. Tubaniriza mwena abagenda maaso n'okubanga mulaba stories zaffe kwa Cosfax 256 kyemukola kya kabi nnyo amazima ga Katonda mugulu bolekako comment awo wansi ate kiba kya kabi nnyo nnyo nnyini ddala. Lunaku olwaleero nsize ne Bajjo. Bajjo waffe yamaze n'akikwasaganya teyatidde oba fulufiga n'abeera atya muleeba teyafutidde kugamba nti oba kye bananjogerako kukakana ng'ekintu akikwasaganyiza. Mwana mulenzi ono yamaze ekintu n'akimaking official n'alekawo Abitex n'alekawo Pastor Wilson Bugembe n'alekawo Balamu kuba Balamu bino tabikolanga so nga ate alina ssente empitirivu naye kino ndowooza tugambe kuba kwewaayo teyatidde fulufiga kikyanayinza kwogera. Naye mukaseera kano twate tusuubira omusajja okubanga atwala mu mbwa zimenya kubeerawo kugaba wali ka comfort wali naye ebintu bwe bityo bwe byagenze kukakana nga akonfaminze nti tuta omwana w'obuwala gwe bayita Liya Nyunja n'amwanjula bulungi nnyo muwala n'amwanjula banayo ne Bajjo wange Bajjo tukwagaliza bisima byereere. Njagala okujjukizaamu omusajja ono Andrew Mukasa alina abalongo naye bannaalongo naye yakitutta atya simanyi na kumanya naye Bajjo tukusanyukiddeko tebyakoma wali ku Daddy Andrew ne Nina Rose abantu obufumbo busiba bufuulidde ddala ofimanyi naye ng'ekintu bwe kino bwe kyabadde njagala kuwako ka video Bajjo ono ng'ali ku mukolo anyumidde makanzu yawerekeddwako abamu kwabo mikwano gye kintu ne kinyuma wano tukwagaliza bisima byerere ndowooza n'abatanda bakugenda kutwalibwa mu maka g'abakyala kikoleko mu bwangu.
bintu bibeera official full figure tukosaasidde simanyi nakyogenda kwogera naye ebintu ebyo bwe byatambudde badde nkyali awo ngenda okulaba omukozi wa TV eya BBS telefina gwe bayita bikukuju ng'ekintu naye akimakings official bamutute bulungi nnyo mu maka g'omukyala kyala namuwaayo nagamba naye bazadde taata maama kojja ab'emikwano ono ebikukujo wange kisi zaalumyawo faananyi ne biyitiŋŋana kintu naye nakimaliriza omusajja ono yakolerako ku WBS awo kintu gye yakikwasaganyiza n'amala n'avaayo bw'atyo n'agenda ku BBS gyakubira omuziki ku show ey'akawungeezi oyo no ebikukujo naye yanyumidde mu kanzu yalekeddeko abakozi aba BBS kino ne kiba nga kyawedde bwe kityo mikolo ne gitambula bulungi makanzu bagambadde omusajja abadde musajja musiraamu bulungi nnyo yagenze takwesa eddiini ye n'ate namulabye mu ntalabuusi eno ate bwe yatuuse ku nnyonja entalabuusi n'agijjako kati awo saabitegedde naye katugenderawo tubadde tukyali ku ebyo full figure mukama katonda amaze n'agera full figure asumulukuse full figure azadde full figure oluzadde omwana gwazadde mulenzi full figure oluzadde bwati omwana we n'amutuuma Museveni Carlos Pal saba mubodde mu President Museveni kitegeeza ki kino sijja kwogera bingi taata w'omwana ono jjukira tannaba kuzuulibwa mukama kume tujja kuddingana olundi mwebali kubanga mukwasaganya n'okulaba byonna bituteeka Kakos Fax 256 mazima merere